Michael yali awo in fact yali ku Galaxy FM nga bamukubidde essimu weyagendedde maaso n'okukola okulambulula obuwiki okulambulula kuno kulabika kutuufu okusinziira bwenzi z'endaba 15 Septemba Nsindi alina show Shiba alina show King Mike alina show wabula King Mike alina kye yannyonnyodde obuwiki nze ndaba kituufu bwe kiti olunaku olwo waliwo kye bayita Yolo Festival egenda beera kololo Nsindi omanyi bwe yatugamba mbu we yagenza okukola booking y'ekifo ye teyasanzeewo muntu alinawo booking naye ng'ate Shiba yalangirira dda show like 2 weeks or 3 weeks back Nsindi ate atugamba atya nti yatuuse ono we yalanga nti wewagenda obeera show ate mbu nno ono we yalanga mbu wewagenda obeera show ate mbu n'eriwo eri ate Nsindi atugamba mbu yagenza otuuka nga tewali booking eriwo wakalu. That's point one. I want to finish up. That's point one. Nsindi Shiba yatugamba ina Yolo Festival. Nsindi atukawo booking ambu atekewo yagamba talina gye yakoze eki gye yasanze era Nsindi yena atukakasa ne press conference n'agikola nti kiriya ngenda bakubamba ate King Michael aina argument wait agaba na ababiri bali mu syndicate eyagala okumusabula nosabula ekivulu kye batya waliwo nange ekivulu ekyo nakitegeddeko waliwo ekivulu Yolo Festival yandibanga si ya Shiba wabula waliwo university egenda okubanga etikkira abaana wabula university eyo yayagadde kikola mu ngeri ya festival bawukane ku kutikkira okwa bulijjo kuno kutikkira abakwagala nga kulimu omuzinzi it's a new idea nga onagamba kanjiyeeko idea university eyo in fact yagirako Bad Black oyo nemuwa kubwa affiliate ewadde kawo kubayimbi eyagala nnyo industry kati bagala kino kube kutikkira naye ng'ate kulinga festival mulye munywe mweyagale mukole ki naye ng'ate wetubatikkira. So what is the point? What's the problem? The point is wayinza oba tewali shows zino ebbiri wuliriza ezitugambye wambu Nsindi alina show Shiba alina show wabula bandi banga bagenda performing on that same day on the same show same venue ate nga sina beba spearhead abachi bekintu. So this is DJ Michael oba King Mike agamba bana abayaye bali mukola kabuyo banzita bagala kugankubisa wuliriza kyekiri kye nagambe King Michael toli ku level ya Shiba toli ku level yani ya Nsindi ontegedde omanyi abantu levels bazitankana abantu balowooza nti of course kale Nsindi ali mu range ezo nabano bonna bashiba ne baani but kyolina okutegeera mu byonna ng'ovudde ku bya levels naki gwe confidence yeeruwa mwami Mikairi where is your confidence okuba nti yekkirizamu gwe confidence yeeruwa nti ojja kikuba where is your fe tetujja kukkiriza kuwuliza maziga all the time banange kakati bantutte bantwala fe tukole ki bokkiriza bakutwale lwanako fe where is your confidence oba ontegeera bulungi so tulina okukkiriziganya nti oba Yolo Festival gyeri oba Nsindi Sanyu gyali oba okutikkira gyekuli gwe lwaki onoonyereza ku show y'abantu tubulira about your show ontegedde abantu bangi bamala obudde bungi ku bintu ebitalina makulu ne batafa ku byawe bibakwata ontegedde bulungi nnyo otegedde don't era banetulabye n'ensi gwe lwaki ovaayo mbadde bwe beegatta it is even better obakube rumu walabe ku show yonna mu Kampala obakube kaganda wali olabe ku show yonna mu Kampala nga bazitegese bbiri nakino nakikubuza ne luli emu neegwa zonna zize zikwate kitegeeza nti it is that simple. It is that simple. Kyangu bwe kityo. Yolo Festival bagiro bagunte ziri oba Nsindi jalo bani guntaliyo. King Michael is King Michael. Kuleka tachikiriza nti King. Ne King Michael is King Michael. Ontegere bulungi. Kati King Michael alina just kuongera birungo mu show ye. Chechiche nagambe kati Michael tebakyako
tebakyali bakalyango kubanga ffe abaali bagenda kalyango kaabwe twakaddiwa nze bwe natuuka ku mulyango gwa King Michael ndi sure nti nja kusangawo abaana bemmanyi baŋŋambe mukama waffe genda in fact sisobola kugenda nga ngenze kusasula njagadde mugulako table sisobola kati wakati mu bya King wewabaawo King wabaawo ne Queen emabegaawo waaliwo Queen kigwe njogera ku Queen Kafuta erinnya eryo liyinza okuba nga Queen Kafuta nja kumukunyonyola yani ojja omumanyi linnya lyotamanyi Queen Kafuta ye muwala eyakakana ku Pretty Nicole n'amukuba n'amuleka mukulu naye olaba nti nno ffe twanguwa okujajinga abantu omwana oyo yali mutuufu okuba ku Pretty Nicole awo tujja kuddawo nze kamaleyo ebyange oyogere ebyo nga saagala kati olaba challenge etufuula yeeyo saagala omuntu awuliza alowooze nze yayogedde ebigambo kamaleyo ekyange oyogere ebyo Queen Kafuta ye yakuba Nicole okumwogolo ye lwaki tetumuleeta n'atukubira gundi Kafuta n'atukubira ne gundi ne maamaani maamaani ono maama gundi maama ogambe mwana wa Umaru bamuyitani wa Prince Oma gundi mukulu kakana ajaba oyo Kafuta Queen Kafuta mwagala nnyo yabe ajje nga atukubira ku bantu ate tulaka kiregeeza Queen Kafuta alaba wala yalaba nti kyekyakigira fuuka problem ku nsi Uganda nakaka nkisorting mukulu oli mukwawagira violence ku kamera no that's not violence that's not violence punishment that is not violence Queen Kafuta bwe yali akuba ekyana ekyo yakikubanga akirangira musajja sebo ebigambo nze siri mu bintu byo kale mbadde nkyakunyonyola Queen Kafuta waliwo ekiwandiiko ekyafulumye ng'omulamuzi bamute nga kozi bali bamusalidde emyaka esatu naye kati omulamuzi yafulumiza ekiwandiiko radio Simba yeya postinze ekipapula ekyo kuva ku kooti nga kiragira with immediate effect Queen Kafuta ateebwe. What do you think of that? Kuba kooti yali yakola ensala. It is good. One, it is good, but two also you know kutegeera nti babadde bajja banegotiatinga kubanga oli bwe bamusalira omuntu omusango people go into to badake bali ne boogera ate nga kiri mateeka nedda ne mateeka mwenyiko oli bamaze omusalira sakuba bazasalibwa kitegeeza era bayita mateeka tebasobola mujjayo bujja kituufu bayita era mateeka ne batunulira ne factors around the case oluusi ne batunulira ne kituyisa precedence waliwo ebibadde bibeera bibayangawo and all that so noono naye bw'aba yeesiza bulungi mu kkomera ebyo naba bigatta ne bakola ki omwana ekikolwa ekyo kyeyakola kyali kibi but baba nga bamutadde oba nga balagidde ateebwe it is good enough kiba kirungi kya buvunaanyizibwa one kyatulaga nti amateeka mu Uganda gakola era kyetusaba nti gakolere ddala ne ku bantu abalala abalala bonna abanene abacunya abatono yes that is one but then two and most importantly is the fact that Abana-Uganda baffe balina okutandika okulaba nti ebintu ebimu tulina okutandika okufunayo kye tuyita oba simple courts oba small courts oba street courts ezisolovinga obusonga obwo buki obutono ne butabeeranga nnyo ne zitatwalibwa makooti ago manene ekyo abalamuzi balina okukikola balina okusalayo kyebayita small courts no kati ebinoza bina kukolebwa ata village level sina kooti kooti y'ekyalo mulimu ensonga zerina okubanga naye kati ensi ekuze nnyo n'ekyalo tosobola kyesiga ojja sanga chairman nga tasaanidde kuba bantu kibooko nga naye olwedde bamwekokola omwe bakyabani bedda bakubanga kibooko excuse me naye kati essaawa eno okyaleeta mu chairman ki akubaani
naye nyini bagamba otunze ettako limazeewo ogenda kukubaani ani gw'omanyira watumanyira dda kati kooti kirina okuba ku level ya kooti nti bwe wabaawo omusango ku kyalo nga kuno a group of court whatever bailiffs and all that bajja wano bwe bajja wano ne bannyonnyola ne babagamba nti obusango gwabadde bwe gutyo embeera ebadde bweti kino kyetusuubira ontegedde bulungi kino kyetusuubira from kati abakugu ne bajja ne batula mu nsonga zammwe at that level naye kati challenge tulina n'amateeka gaffe gakolera nnyo abalina ssente oli ajja kukwata mangu awo ng'oli munda kumeere kugira kuti tebamusalidde agenze kati ate mwe bannamawulire temulina ekizibu ekirala mwe bannamawulire mulina ekizibu ky'okuba nti mukola ki mulina ekizibu ky'okuba nti musuddiye embeera okyegedde luzira akati awo we wali obuzi kati gye kiggwera yonna sisitimu si bwe yakolebwa naye gye kiggwera alina ssente yanyigiriza atakola ki atalina ontegeera bulungi so gavumenti erina okwongera okuteeka ssente mu ekyo abalamuzi bajjenga ku gurawundi nga bola bakola ku byettaka gwe bw'ogamba nti simanyi ono akoze bwati simple mujje ekyo mukisootingira awo but professionally kati ono omwana okumusalira emyaka 3 gyali mingi for no good reason ate gyali mitono era for no good reason ontegedde bulungi naye kati after seeing who Nicole is okyegedde olabanga ne gwe basibira obwereere ate nga ddala amazima omusango gwakola ki gwaliwo kuba yakuba munne songa ate senga baali besanze those two families baani badde basobola okutegeera oyinza nokola nga Pretty Nicole nayo omuwala baali tebalina kusibwa nga bazadde be balina okukwatibwa ku olwo nga bazadde be balina okubeera munda gwe bye byagwawo nga muli luddawo ontegeera because these are all we are talking about children bano bonna baana bato makyazi bayinza okuba bazize emyaka emikulu bayiro naye obuto baakabata n'okuba nti si bakazi nti bali mu maka gaabwe bali mu maka bona myaka 18 bali maka bali waka bali in someone's custody oyo yali akola ki bakyalabirirwa ne bobeera myaka 2 naye ng'obeera wa maama wo era maama wo abuuzibwa senga ofuna ekizibu wabadde wange omwana emmotoka ekuba omwana oŋŋamba otya omwana okitegeera so kitegeeza nti oluusi naye olwokuba nti amateeka gaffe gakyali manafu ku leve eyo kyekyo lwaki nti abalina ssente gabanguyira okukozesebwa abatalina ne gabanyigiriza naye nga ekyo ekintu kyoyo omwana nze ndi musanyufu nti yavuddeyo omanyi mukomera ne bwomalayo olunaku olwo lumala naye kati oyo aluddeyo tawezeza omwaka banga ligenze no teguweze naye gye myezi mingi January gwa munana obudde budduka okimanyi ti January wa mwaka guno yes kitegeeza nti ameze emyezi 7 kana ebbanga ddene bintu ate nga bizibu eryo bbanga ddene omanyi event zirolings ngamba nga zirolingira ku Pretty Nicole nga sitole ku anti kati ebyo those are all the stories kati kyekikulaga nti aluddeyo but also kyekiddamu okulaga nti waliwo obugayaavu wano ontegedde obugayaavu webuli oyinza okulaba nga senga baakola ekintu kifaanana ekyo bandi badde tebakwata na Nicole oba ono omuwala nga babe balina kukwata abantu balala nnyo nga tukudde wa mwana akafuta kuba tatusanga naffe natuutula mu butuzi mulungi tumwetaaga mu society abeeko batukubira so twabadde awo abeeko batukubira ku jam session eya UNMF however tuvumirira ekintu kyogundi tuvumirira ebikolwa ebyo ebyokukuba violence tetumukiriza UNMF abakola jam session basinkana buli lunaku olwokubiri ne bagenda maaso n'okubanga bakubamuko ku ndigito so jam session yasembyeyo Eddie Kenzo yagenze maaso n'okuwa Shiba ebimuli bye wengamba mu ebimuli siti yaleese biri physical wabula yamwebazizza nnyo okuba nti abayimbi bangi bawaguse ku kibiina
wabula Shiba asigaddewo ate n'abanga akyayongera okulumba buli alumba ekibiina Shiba amulya buli ayagala oleeta omuzannyo ku kibiina Shiba simwetegefu kulaba nti bakikola ki anti Shiba yakafiirwa ebintu ebinene nga bya mirundi ng'esatu naye tuyinza kale obutagenda yeeyo naye nga Shiba tasobola kufiirwa kibiina kino kitegeeza kinene gyali kyekibiina kyasoose okubeeramu nga mukulembeze ku leve eyo ate president omulamba vice kakati vice bw'ova mu kibiina vice bw'ova mu kibiina by the way kintu kinene nnyo gyali by the way week eyo neguni so era kiba kyakiralu obutakikola ki yamwebaliza bwereere kubanga yeye ekintu okyegedde tosobola kwebaza taata kugula nva tosobola kwebaza taata wammwe kugula nva omusiima account taata but it's a must has to exactly kakati gwe Shiba otugamba ki ku kibiina ky'okulembera oyinza otubaako ky'otugamba so ekyo kyeyakoze yabadde politics gundi edikenzo kyeyakoze it is just politics nkunyumiza ki fina masanyalazi fina mugerwa yali yajjanga wali mu UNMF omanyu member wa association UM nga yajja wano wali yakunumbye yadduse ekikumi ayinza okuba yakunyiza byalabye ebitakwatagana yakunyiza era kolo by the omanyi buli lwobeera mu kintu bulira nekiriwo omanyi mu mateeka amatuufu federation yebe eri ku yeba waggulu ye federating associations kati association ina kubeera wa wansi wa federation bwe kyandibadde mu nkola entuufu bwe kiri mu mateeka anti kugambe bwe kyandibadde okyegedde naye olwokuba nti mmwe gwe ddiro wayakyabe nga kyapulayinga olaba nti waliwo akavuyo kakyaliwo kyo kitegeeza nti abantu either tebanategeera association kyeki tebanategeera federation kyeki tebannamanya association kubanga ebyo byonna byonna kyokka naye nkugambe tulina okujja tusomesa abantu n'owakana okimanyi ebyana bya association bye byagala tokolera federation amateeka bikambwe kaakati naye ng'ate nakyo kituufu kubanga federation etwala mmwe n'olwekyo mulina okubeera akakiiko akateekateeka amateeka galeme kubanyigiriza nnyo abagambirawo ze mumpe ebifo saagala muzanyo kakati obuzibu awo bukola ki awe bukola ki obuzibu awo obuzibu bwe buva nti abantu tebadifininga bulungi nnyo association na federation kati oli abeerawo n'alaba ekintu nga kinene nnyo okusinga ye bwakola ki bwe yandiyagadde kibeere ontegedde agamba ate kino kyakajja ffe twajja dda mugejja mutya oba ntegeera bulungi so somehow obuzibu buli mu definition waye fina agamba ina bingi byalabye byatakkiriza kati naye gati gwe fiina masanyalaze lwaki okyegera gwe kati kiki kyolabye ekyo muwulira n'engeri gyayogera ku federation abaana kati definition yekyabalemye nti omuzadde yenna omuzadde asobola ozaala omwana aweza emyaka 18 bw'amala oweza emyaka 18 omwana oyo n'afumbirwa newaka eri gyabeera omuzadde bw'abanga tali scientific kimala asobola okujja n'amugamba nti naye gwe musajja n'obeera nga buno obudde tonnaba kumufumbira kyayi kyekibalisa emmere ku ssaawa kyebalisa ku ssaawa 9 buno obudde bwandibadde olya kyaggulo aba omutima gwe tegunnaba kukkiriza nti omwana ono yambadda mu mikono yanva dda mu mikolo mwana kati alina new owner alina new style of living gonza okubadde baliyesa emmere ku ssaawa 7 nga bo baagala kulya ku 9 kati afunye omukisa ogukikola so kakati bw'ojja mu kibiina ky'abanno n'ogamba mu federation y'abanno n'ogamba waliwo byenda bye ebitakwatagana kitegeeza ekyo kyekituufu oba osusse wuliriza ekyo kyekituufu wuliriza ekyo kyekituufu olina obbiraba nga tebikwatagana kubanga eno si association yammwe era senga babadde balina emirembe ne association yammwe bandibadde bajoyininga bujoyiniza association tebandikoze federation so kati we need to define what is a federation and an association. That will be for another day. It will be for another day, but that will really help them to bino bena tujja kubivaako ene mbozi tujja kwate tukyaginyumya ontegedde bulungi
tujja kuba tekyanyumya mbozi fana bwe ziti leero tujja kuba obudde kampimpi kale tugenda kwongerayo stories bbiri story endala tuyingira weekend Juli Mutesaasira oba omujjukira eyali mukyala wa pasita Mutesaasira yagenda ebweru amaze Canada yagenda ndoza yali 2018 kutula mangu amaze lwaki obuzaabuza abantu yogera because nze bulwa bulimbalimba abantu noteekekateekeka ekintu ekyekisiru naye noyagala okipakeginga kibeere kyamagezi newunyisa abantu balina internet bakozesa internet bagambe lumu nti ono omukazi eyafuuka atagasa yakoze bwati ne bwati ne bwati bagambe amazima lwaki opanda ebigambo naawe mujja kuzanywa esajja kimpande ebigamaleyo so banaye leero nsobedde bwe yavudde wano bwe yagenda bwe yava wano n'agenda nebisigadde mbyogere bwe yava wano n'agenda eri n'afumbirwa n'atuweereza ebifaananyi nga bali ku mbaga yafumbirwa mukazi munne kati ate obwo si bufumbo mwagaba nabo bufumbo kati abadde ne challenge y'amaanyi ku internet nga bamwita Juli Mutesaasira nga na buli munamawulire bw'aba akola agamba Juli ki Mutesaasira but this time round yagenze officially ne bakyusa erinnya ne bali mu kutulako erya Mutesaasira so she's now Juli Jean Birungi n'agamba ngeze ndaba omuntu addayo ku don't define me or don't identify me in any way as Mutesaasira so that was it over the weekend ng'ali awo ali mu baga temuddamu kugenda maaso I think what she did was right fe abaatuyambye nnyo ebintu byakola tebirina we reflectingira linnya ng'eryo terina we ligattirako tebirina we bigattira bitoolako buki n'okulistaininga erinnya eddene lifaana bwe lityo so we are happy nti yali ekutuddeko era tusonyiwe nnyo tewali wajja kuddamu kulimuyita tewali era n'addamu okulimuyita n'akikola ku lulwe era omwebaza nnyo era mwebaza nnyo nti ekyo kye yakoze yalwawo okukikola bw'aba asobola tusasuleyo n'okutusasula ku bbanga lyalikozesezza alitusasule alikozesezza for a long time ate mu bubi bw'aba asobola otusasula atusasuleko kubanga ddene nnyo lya buvunaanyizibwa lya muntu mukulu ate alikozesezza for all that long kakati ate yayagala ffe tulijjeko mu ddakiika mmeka emu naffe atusaasire tujja gera tulyerabira ddi mpola ntegedde so ebyo si bikulu kubanga ne bwe yandikikoleddeyo n'atatugamba either way kibadde oke anti kati ye it was twandirabidde ku gundi ye that you voting her as kubanga that is how we knew her ontegedde because no one is wanting to be with her we are not angry for her tetuli bayala nnyo ntwagala okwogera ku linnya lye naye byakola bibadde tumuwokeza ku linnya lye naye ekyo si kyensonga ensonga eri very simple go on in fact wandula tutubuulira nga tutuuka ku nkomekerero y'olunaku olwaleero nga twogera ku linnya erinnya ebiseera ebisinga bw'obanga ozimba erinnya otoba era owadawadako okwata ku bisubi n'okwatawa olabe ng'erinnya likola ki lisituka koze erinnya naye okusituka si kyekyamanyi nina wenkutwala anti kati gwe lweyogera ekyo wali omuntu gw'oli mu kulimba sirimba ndi mu kunnyonnyola gw'onnyonnyola naye mu kunnyonnyola olina okugenda ebigambo byeyogera erinnya lizimbwa buki buzimbwa mu bulungi togwana n'okwatako eno n'okwata lwaki okwatayo gwe do what you are supposed to do adi mukukwata wengenda kyovola nti abantu bakoze byetonanzikiriza tuuka kwani yakuttewo tokwatawo genda maaso omusajja leero afugidde ekizibu shokuviira ogikole
nsobola gikola nze kubanga abantu jabagaba mazima gwe bintu by'omaliako essaawa namba nze nja bimalya mu dakiika abiri nti bannange omukazi eyakyuka nze mbawa lisiti eyo twavuddeyo kati madde gamba oba okola erinnya otoba nnyo okwata eno n'eri wakati mu baali batoba okukola erinnya n'okuba hiti mwe mwali mwana mulenzi muwonge Jalamba oba goyinza ogenda maaso okuba ng'oyita Kirevaji Kirevaji abadde awo kusanyuka nga tumalako wiiki naga nti yagendanga mu Ssabo era yagenda mu masabo ag'enjawulo yagenda mu masabo ag'enjawulo era yeesabira ennyo bye bimu ku biseera mbonyabonya kuba hit omanya abantu abamu balowooza era kino kyonna kirene nga we nasanga musajja azinga kati nkubuulira mazima ekitawaanya Kirevaji kuba nakati tannalabika ng'omulokole ne musajja mulokole anti wuliriza kati Yesu akola bw'ati omanyi nze ndi musajja mukkiriza nzikiriza mu Katonda omu ali waggulu atagattibwa akatayambwako gundi Kirevaji agamasabo ge yagendamu abasajja ab'amasabo bali very tricky abeera atuukawo nga na baasi yabaddewo jjo ontegedde bulungi kati abaasi n'alekawo ekizibu gwe bojja enkya addira ekya baasi n'akiwaggwe kakati ate oyinza n'okulaba ng'alina okusooka okuddayo ba mu Ssabo azzeeyo bye yajjayo bamukokoleko kubanga hiti yasooka kukuba Ssabo kitegeeza hiti gye tumumanyiddeko ya Ssabo asooka kuba eya Yesu anti alinayo akayimba ka Yesu teyali hiti anti teyali hiti sirumanyi eddogo lyafuluka wuliriza teyali hiti anti yagaye eddogo lyafuluka ate ng'oli mukuzanyira ku bajjajja olina bakangakanga nti eddogo lyafuluka kati nga bakunywezaamu terinafuluka olaba oluyimba lero ne bakubye ne alien skin woolabira nti nno eddogo likyalimu woolabira nti eddogo likyalimu era teyeepanga alina okusooka odditereeza woolabira eddogo likyalimu abaana baddidde akayimba nakalabewo ne ku tikitosikazanya akayimba kali baddidde akayimba basazeemu awali alien screen ne bagamba njagala tugende mu njagala nkulaga omukiri alien ne Kireva tebatuuka ku Kirevaji alien ne Kireva ne kikomaawo kitegeeza nti abaana n'oluyimba baaluggyemu era paati gye baagalamu so kinene ekyo naye that's not a big deal. One of the biggest point is omanyi ekimu ku bituyamba ku bizibu bye tulina ffenna gye tuwangaalira ebimu ku bituyamba ku bizibu byaffe is acceptance okukkiriza ebizibu byaffe neŋŋamba nina ekizibu balinawo ekizibu ndowooza onaabanga onaakijjawo olina kusooka kukkiriza nti okirina ate nga kikutuddemu n'ogamba bw'oba onoonoonya ssente bwewabuzaabuza oyinza oleeta obuzibu nti oli mwavu kituufu thank you n'ogamba nti obwavu nno buntwala we sirwana bujja kunzita ojja kunoonya ssente ojja zifuna thank you ontegedde bulungi naye bw'ogaana okukkiriza nti oli mwavu oba owedde nga busaawa weegumya ate okyeyisa kigagga tolina weewola osigaze endabika nti okyalina kumbe omala tambuza ku bigere n'ogula emmotoka entuufu kumbe amabanja agagenda nakkubuza kyamagezi nnyo okusooka okutegeera ebizibu byo olina otambuza ku bigere ebyaddala n'otambuza ebigere ng'ekikutambuza tolina mmotoka awo ogula emmotoka n'ogitegeera nti ddala nguze emmotoka so kikulu nnyo okutegeera nti nali mu bulogo kakati nyingidde Yesu oba nyingidde obusiraamu oba nyingidde obukatoliki oba whatever you have done nti oyingidde enzikiriza yonna so ekyo kyabadde kirungi it is a good move kwa kikulira kiririvinga emmeme kubanga ne Bayibuli egamba nti yogera amazima oba abawa amazima olyoka ofuna eki eddembe okigedde kati Kirevaji eddembe kiriyawala Kirevaji eddembe kakyalina era ne shoye njagala obeereyo sente njakubayo njakuba nte Kirevaji
Kirevaji Kirevaji w'amaanyi munamutwalako embalala n'akuba ate abantu bamutegeera nnyo n'akuba ate likuba. So nze Kirevaji ndowooza nti musajja w'amaanyi era amaanyi ge tegamuvangako. Buli muntu bamuzaala n'amaanyi ge. Amaanyi ffe tugenda tugeetoolako olw'ebintu bye tujja tukola mu nsi. Bw'otunulira nze bwe nalina emyaka 15 emikisa gye nalina gigenda gikola ki? Gikendeera. Era bwe kiba ndowooza olwa depreciation. So we need to always appreciate as we help each other. So kyentera okugamba abantu don't depreciate too much. Try to appreciate yourself. You appreciate. Losing one friend, create 3 friends. Losing a friend. Mukifo ky'okweka omumama n'ongamba iyo musajja wange oyo mukwano gwange. Funayo mikwano. Noonyayo mikwano emipya. Nokyegedde. Ate ogyagala ennyo oleme nakola mistakes ziri z'okoze ku oli so that you appreciate yourself because tetuli wano kusanyusa buli muntu. Tojja kubasanyusa, tojja kuba na mikwano egyo gy'olina olwaleero paka kufa. Ate nsi ekyuka. So you can always appreciate with the time. So kati nze Kirevaji ne musanyufu naye nti yali Kirevaji ng'alina kamiliyoni we ne family ya mama yanja essaawa eno family yamulaga nti we love you but from a distance. Otegedde kakitegeeza kati ate bwe yafunye alien kati alina okweyisa obulungi eri alien skin n'obutakola nsobi nkadde bwe kibanga ekyakujja ewa Milikwesi waliwo embeera kubanga ye kati Kirevaji amanyi amazima ffe tutagamanyi. Ontegedde Kirevaji bino twogera mu bukibwogezi naye nga ye Kirevaji amanyi ki kati ekyabusamazi obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti yagerako mu Ssabo ng'anoonya hit yatumeguliddeko kokeeki kitegeeza nti alina ebirala bingi byatakola ki? So kitegeeza nti Kirevaji Mukama yeebazibe ensi yakusonyiwa ensi ekwagadde ofunye emikwano emipya nga alien skin ate bali very 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 valuable basobola okwongerako ekintu ekinene. That is what life means. Nti omuntu alabe yasobola okubaako ekintu kyayigira ku Kirevaji nti Kirevaji akulaze nti I'm fighting to see that all vanity. I'm fighting to make it work. Ontegeera ntoba ndabe nga kikola fenna tutobye tulina betukola ki tulina gye tutobera ontegeera era tutobye okulaba nga kikola ki ate tukyatoba. So kuba omuntu otoba paka for me it is a lesson. It is a lesson nti wante tujajinga nnyo bantu tugende maaso n'okusindika bye tulina okukola ki okusindika. So that's it. Mbeera n'omusajja ono amanyidwa nga Zinga yaffe naye bali mwezi gye nkutuume Dr. Zinga. Ekyo njagala nkitukako naye nga nkikoleredde nze kiringa n'abantu abampita mister. No nze Sam Kalungi Zinga yaffe kekyo kyo nakikolerera kati weekiri ne bw'obikimpita nti nakkiriza nti Zinga by the abantu nja kuba nnyonnyololala kitegeeza ndowooza mpuliranga ompa issues ne bulanga njagala nkuyite Dr. Zinga kale tabyagala kya buli azaamaanya kubanga omanyi ebyo bye bissa abantu omuntu okufuuka dokita ku bintu bibiri dokita eyasoma obusomi ebitabo that is a PhD ne doctor asimidwa university anti kyekyo ngamba nti yasoma ebitabo oyo nono doctor yasoma okujjanjaba abantu doctorate binene kati gobo very kati ate Dr. Dolibondo aluwa wa doctor agano tufunye ba doctor tulina Dr. Chameleon kimusaana era yakyogera kikakasa Chameleon ogora balina ekibira ky'ennyimba ekituufu alina ekibira ky'ennyimba ate ennyimba ezitali Chameleon asinza okukola hits mu nsi yonna ndoza mu Africa yonna nga lulimba bwe hit mbadde nsaba tuve wano kubanga wanatandika ate okwogera Chameleon tugenda teva ne sheye esaawa endala ssatu which is very wrong kubanga omu ku bwani yalogamu n'ebisajja byeyagala nnyo but all in all atubeera ne Zinga yaffe awandika ZINGA no space YAFFE in fact tutaka mu Zinga yaffe hashtag Zinga yaffe
ojja kuba omufuna Yeah, we are Facebook, marketing TikTok, company. everywhere. Marketing company. Ayina musajja akwasaganya ensonga za marketing n'ebintu ebiringa ebyo ate nga yetegereza ensonga eziba zigenda maaso mu ggwanga mu mbeera tuleta show ku National Theatre very soon. Exactly. Tulina okufa kwa Sekasi kujja very soon. Very soon. Tetunaba omukama waffe yagenda n'alinnya ennyonyi n'agenda e Bungereza.